Omulabi waffe omulungi webale kwekuumirako Star TV kekana akadde akalipoota y'embeera y'obudde okuva mu kitongole ky'eggwanga ekivunaanyizibwa ku y'embeera y'obudde ng'omwanjuzi nze Juliet Nanteza. Mu biseera eby'okumakya ebitundu by'eggwanga ebisinga obungi byafunyeeyo ku nkuba wabula nga enkuba eno mwabadde nga mwetabiseemu n'okubwatuka okw'eggulu nga bwe tunya ku kifaananyi ekyakubiddwa ku ggwanga lyaffe mu biseera eby'olweggulo kyo kiraga nga ebitundu by'eggwanga ebisinga obungi akasana kayase ate nga bwe kakubaakubamu okuggyako ebitundu ebyo eby'omu bukiikaddyo byo byafunyeyo okwatirira kw'ebire nga kino kyavudde ku zisseruwandulampewo eziri mu bukiikakkono bwa Ssemazinga Africa okweyongeramu amaanyi era nga zino zaaviddeko omukubo gw'enkuba okusaasaanira masekkati ga Africa. Bwe tutya ku mbeera y'obudde nga bwesuubirwa okubeera mu biseera eby'okumakya tulaba nga mu nsozi ez'e Masekkati ssaako ne ku lubalama lw'ennyanja Nalubaale tusuubira okufunayo oluwandagirize olwo ebitundu ebisigadde akasana tukasuubira okwaka ate nga bwe kakubaakubamu ate olw'eggulo ebitundu by'eggwanga ebisinga obungi tusuubira okufunayo oluwandagirize okuggyako Masekkati ssaako ne ku lubalama lw'ennyanja Nalubaale gye tusuubira akasana okwaka nga bwe kakubaakubamu nga n'olw'embeera eno ebbugumu mu bukiikakkono tuyisuubira okutuuka ku degrees 32 ate Kampala ssaako ne Milano ebbugumu tuyisuubira okutuuka ku degrees 29 olwo yo mu nsozi ez'e Kabale ebbugumu tuyisuubira okutuuka ku degrees 26. nga bwe tutya ku mbeera y'obudde nga bwesuubirwa okubeera mu bibuga eby'ebunaayira mu nsi ezo eza Bulaaya ebbugumu likyali wansi ddala awamu n'obunnyogovu bukyaliyo bungi ddala era nga mu Moscow n'omuzira gukyaliyo mungi ddala ate yo mu Lagos, Addis Ababa awamu ne Nairobi tusuubira enkuba okutonya wabula ng'eyo enaatonya mu Lagos ne Addis Ababa tugisuubira okubamu okumyansa okw'eggulu olwo yo mu Johannesburg tusuubira akasana okwaka nga n'ebbugumu tuyisuubira okubeera ku degrees 27 awo nno gwe asuubira okutambulako mu bibuga ebyo tukusaba ogende nga weteekedde embeera eyo okumanya ebisingawo genda ku mutimbagano gwaffe nga bw'ogulaba ku lutimbe lwa TV yo beera bulungi.